Webale nnyo okubanga otugoberera. Keep subscribing. My name is Waswa Emmanuel. You're live on our YouTube channels, Trust Media Uganda, and my second channel, Waswa Emma. I really appreciate everyone who is subscribing. Thank you so much for the good work you're showing us. Nabagamba tugenda kuchikola paka jikigendo koma. In the building today, nino omusajja mu basajja ate motya content creator nga China chanjawulo tekina si buli omuntu akina. Omusajja w'ekilove gwe mwagala ennyo, that is Mr. America. Boterevu mwebale okubanga mujje kumiddeko bagiise Waswa Emmanuel Reloaded olunaku lwaleero. Okay. Mr. Waswa omulongo naye ninawe nabadde mpitayita mu comment ne bayakubuuza nagamba omulongo omuwali ojja kunsonyiwa okujjukiza ekyo naye comment yo bagizemu batogizemu interview okumanya negera kubanzibu nnyo omugenyi yambuzizza. Okay, nsanyufu nnyo naye kankiddemu omulongo okubiri simulina bannaye nze na briefly mudakiika emu kankyogere. Mama wange twalina kubeera balongo naye omanyi ebye Uganda ne bala okumuoperatinga kati omu naafiira mu luutu kati ze nasigala. Webale ekiddamu ebiseera ebisinga comment ezimu tuziraba ne tuligaana oziddamu naye ate ebiseera ebisinga baba ofunye kadde oddamu ku comment naye nziddamu nsanyusa okusinkana. Nze nsinze mukulu Waswa ndi bulungi bulijjo nesunga mweno twogeremu ng'abantu ndowooza amanya bagategedde. Mr. America Uganda nga bonna ogamba nti buli abadde atadde ekitole ky'ettooke mu kamasoko ky'amawulire gano amasava leero wano kuwadde omunafaza walampye ennyumba bulongo bw'akyazizza Mr. enyini ebulako omugole erinnya America mbuza nti yalabaddeko mu America sibeerangayo mu America kiba kirungi nnyo okwogera amazima sibeerangayo naye nga ntambuddeko. Mr. America, just go straight to my point. Nga sinaba tujja kuddako ebyo ffe ensonga tuziva mabega kati njala kumanya abantu bakankana n'obakankanya empale eyo sho gy'okola ey'okuzuulira abantu abaagala baabwe ogikola otya? So ey'okuzuula abantu oba okuzuulira abantu abaagala baabwe si yeso yokka gye nnaakasooka okukola. Eyo nja kugamba nti nagiyingiramu baayi emergency. Lwaki? Nali njagala kyusa okweyula kubanga nti tubadde ebbanga ddene nnyo mu bintu bino ebyokuyamba abaana be bakazaako eri akadaama nze ate bempita ba Queen. Obadde okyangamba nti watandika n'abakadaama? Twatandika ekyasinga okutandikisa bakadaama nti ebiseera biri social media kati erinnya ennyo nti bantu batono nnyo abaalinanga smartphone okujjako ab'ebweru naye nga wano mu Uganda kizibu okusanga baalinanga essimu naye nga ne WhatsApp teri nnyo gundi omuntu si gyatwalire nnyo obudde. Kati mu mbeera eyo twakolanga programu ezikwata ku bantu naye nga programu ezo za audio ez'okubuulirira ez'okubeera nga ozaamu omuntu essuubi nga programu eyo bw'oba ogikoze waliwo kye tuyita broadcast ebeera ssimu. Broadcast kabeera nga kosobola okuddiranga bw'onookola group ku WhatsApp yo bw'okola WhatsApp olina woogenda n'okola kitwalise broadcast awo otegerawo olunaku olumu nali ndegi mu kwogerako ko naawe n'ongamba nkulagirire kye bayita broadcast. Kati nga bw'okola audio eyo oba ebadde ebuulirira oba ebadde ezzaamu ssuubi omakinga sure nti ogisula mu kaki mu ka broadcast ku WhatsApp naye nga broadcast emu ebeeramu abantu 256. Kati audio eyo oba otaddemu ennamba y'essimu oba otaddemu buli kimu ekyetaagisa anaaba ayagala ku kakansolinga akafweti ku biki byotomanyi. Programu ezo zagendanga wala nnyo mumwajjira n'abaagala okukola ki
okubayamba olinga ayagala kumuyamba munnaye nkoze nti wanayo nawulidde audio yo bweti ne bweti nange nsaba kunyamba mu mbeera eyo kati program ezo zatandika okugenda awantu ewala ne mugiramu ate netugenda okulaba nga ate wane Uganda tekikutte nnyo nga kisinze kukwatawa bweru program ezo nga zigenda bweru netugamba naye ekintu kino oba osobola okukola ki okisobola netutandikiraawo okuyamba abaana nga tuyita mu mbeera ey'okubuulirira omwana ayinza atya okwekuuma mu nnyumba olwo program tuziggyemu kiri ekyokubeera nti oli mu program just kubuulirira wabula oyagala ogireyo ddala ekinyuzi wali eri omwana ali mu nnyumba ayinza atya okwekuuma okumalako emyaka emeka ebiri nga tafunye buzibu kubanga twagenda okirabanga ebiseera ebisinga gundi yonna gye tulina yaawa yebweru kati ate wano mu Uganda bantu batono nnyo abafaayo nnyo okutwala obudde nawuliza audio nti bano abaana babeera mu nnyumba babeera n'ebbanga ddene babeera n'obudde bungi ajja kumaliriza okugolola ekkanzu z'omuwalabu amaliriza okufumba bulungi emmere mu kumaliriza okufumba bulungi emmere yeetaaga ekintu ekigenda okumutwalira obudde n'ebirowoozo nti ebiseera ebisinga abamu tebabawanga data abamu data bagulanga waabwe nga bamu bali ku wifi audio zino zetwakolanga zaalinga za ddakiika 20 30 kati ng'omwana ne wana batalina data ajja kumekinga sure nti ya downloadinga audio ya Mr. America ajja kubeera nga agolola era omwana agamba ndi wano ngolola naye ndi mukuwuliriza kugampulira emirembe kati ate programu ezo nga tuteekamu nnyo olwali kuba ndi muntu wa lwali nnyo kati programu eyo bw'oteekamu olwali omwana ono ali mu kiyumba amazeyo ebbanga awulira nga ali ewaka kuba twagirangayo ddala ebintu ebikwatirira ddala ku byewaka kwegamba omwana waba amaze ebbanga tugeze amaze mu nnyumba emyaka nga 2 3 awulira ddala nga ali ewaka olwa audio gye wakoze kugira nga oyogera ebintu ebiriwo so mu mbeera eyo ne tugenda mu maaso bwe tutyo twafunanga abantu bangi mwe mwajjira abaagala obbayamba naye tumanyi oyinza tutandika otya okuyamba omuntu toyinayo muntu akukwatiddeko toyina muntu gw'osobola kukwasaganya naye ne tugamba naye ekintu kino tukola ki tukisobola kye twakolanga twakuliyetinga zi WhatsApp group WhatsApp group ezo to making sure nti oyina okubeera nga ofunye namba ya boss wo ofunye namba ya boss wo mukazi enamba eyo gisharingeko ne banno boyina mu WhatsApp group kati fo ngeri ke twali ntukuliyetinze zi broadcast ezo omwana oyo bwafuna ekizibu okwata enamba ya boss we in fact ne kintu fe twasoko kikola okwata enamba ya boss we enamba eyo eya boss we no gipostinga wonna woba ogitadde ng'otaddemu ennamba y'essimu omwana tugeze babadde bamusibidde mu kayumba olwo basibiranga mu kayumba oli bamuggyeko essimu kati omwana ono gwe baggyeko essimu bw'abanga yakwata ennamba enaagiwa Mr. America Mr. America singa akwata ennamba eno eya boss we n'awerekezaako eddoboozi erigamba nti omwana ono afunye obuzibu ali mu nnyumba bw'ati ne bw'ati ennamba ya boss we yeno kigenda walirizibwa boss we abantu bano bosharinzeemu broadcast abantu 256 katolina broadcast nganya mulimu abantu 256 abantu 100 kati abantu 100 baneeno bakutte namba y'omuwalabu oli asibidde omwana mu nnyumba bamukubira kumukumu omwa savings omulala kuba ku imo omulala kuba ku WhatsApp buterevu omusajja ajja kukola ki ajja kuta omwana oyo amuddize n'essimu ye ng'essimu eziike ndaziva Uganda jukira nti waliwo abaana bali ebweru ng'enamba gyakozesa Uganda zino zimukubira ku WhatsApp zino zimukubira ku imo kati embeera eyo netuleetera obuvumu ne tugamba nti tukisobola nga ndi bw'omu nze nganze nengamba naye nkisobola oyinza otya okutandika okubanga ogirayo ddala ekintu kino bulungi nnyo nga n'omuntu kwegamba ng'ovudde mu bino ebyolwali ng'osobola okufuna abakukwasaganyizaako kati mbuuza ekibuuzo kyange ekirala ntegedde nti magiramu eyo ango bali mukwasaganyiza ebintu abantu ku experience gy'olina lwaki abantu baagala nnyo okuzuula abantu baabwe abantu kye bakyasinza okwagala tebeewummuzaako abantu obuteewummuza embeera ya relationship omuntu tasobola kuva ku mukwano atya nti ebintu ebimanyi bya socialmedia.com omwana ava wano n'agenda ku kyeyo bwava n'agenda ku kyeyo ng'avudde Uganda nga talina muntu yenna gwakola ki gwayagala tali mu relationship yonna avudde Uganda company yamutwala nayigira n'atuuka eri ali mu nnyumba yekka afunye smartphone ya Uganda bali takwata ku ki kumpi ne smartphone yagikwatidde mu kiyumba nga woomanya guddewo Facebook account ye agenze mu WhatsApp group nga woomanyi nti omukwano guba mukwano mu WhatsApp group omwo afunamu ki afunamu boyfriend ate boyfriend ono ali Uganda boyfriend ono amusuubiza ensi n'eggulu jjukira nti ono yagenda okuva mu Uganda ng'ebyomukwano tabiriimu bamugobagobadda naye atuuse ku kye yatandise okukola kasente
ku side zonna ku basajja n'abakazi ku bawala n'abaki n'abalenzi kati ng'atandika kufuna boyfriend batandika chatting batandika kunyumya bagenda beesubiza ensi n'eggulu nga omanyi mu mbeera ya finance bw'obeera ne boyfriend wo obanga oli girlfriend wo omukwano guliwo kuweebwa bwe kiri omukwano guliwo kuweebwa oba tomuwa oba omuwa tewali laavu kati omuwala ono boyfriend afunamuko obuzibu agaye munaye bebi nga omanyi ebye Uganda njagala tandikawo kakaduuka kamaki kamasimu oba njagala kukolayo ka boutique nsukumaamu omukono ddala okakasa nti boyfriend wo nga amaze okukuggiisa bulungi nnyo mu ddagala nga naawe owulira bw'anaakusabayo akakadde ayongere mu business nga ne idea agikusomedde bulungi osobola gaana kati gye byaggwera ng'abantu bano abeefunidde mu WhatsApp group ku side zonna abasajja n'abakazi abawala n'abalenzi gye biggwera abaali ababiri mu inbox nga bakutte ebifaananyi by'omulenzi babitadde ku social media omulenzi oyo mubbi mufere alimba abawala ajja n'akulimba ne laavu ne ku side zonna n'abalenzi tugeze omulenzi abadde Qatar abadde Sweden abadde Dubai era naye nga yembeera yeemu olwokuba nti omuwala yamala namubulokinga yali yagala mukozesa bukozesa kyayagala nga n'abamu baba bajja kudda nudes zaabwe oba ebifaananyi bye tuyita bye bakubirako obugoma oba oluusi akagoma ndowooza omuntu akubira munne ku video call ne batandika okuba obugoma era wembyogera bulungi abasinga obungi babimanyi obugoma kati mu mbeera eyo nga bwetyo nagenda olaba ekintu kino kiranda nnyo engeri ke baawulira nti Mr. America ayamba ku bankuba kyeyo kati embeera eyo mu kulanda obulungi okutambula bwetyo omwana ngajja ng'agamba Mr. America ntambulize ebifaananyi by'oyo gayi mubbi n'akusindika lisiti zonna ze yakola ki ze yamusindikirangako ssente Western Union yoyo mubbi mu bitambuze ne bakolamu ne ka video naye nga gayi talina musango n'ogwo wabula ye yali alina kyayagala okukozesa omuwala kati ne ku side zonna kino kiri wakati w'abalenzi n'abawala bonna bakuula kati mu mbeera eyo ekintu kino nkibuusizaamu nga sinnabatandika nti wantuttemu speed sokolindemu katono amwe balinyo kwanga mutugoberera nkyalina Mr. America ku say Trust Media Waso Emma YouTube channels katubulemu katono obadde okyangamba nti ensonga zo gwe bajja ku nudes kati obadde ontutte speed totegedde nyingira nti okutandika programu ya Zuula omwagalwawo oba gweyagala akwagala kati nga mmaze okuluka kiri ekintu kikutteyo nnyo ekyokuyamba tukwasiganya mu gurupu ne tusharinga ennamba omuwalabu ne bamukubira ne bamuteeka ku bunkenke omanyi omuwalabu ate essimu evudde e Uganda jjukira nti bw'obanga ofunye obuzibu netabayo muntu yenna kubira oba we Uganda oba waawa n'omulaba bajja kukinyanga wakola ki ekintu tukikutte kitambudde tufunyeyo emikwano mu nsi ez'enjawulo abali Saudi Arabia abali Oman naye kanfuna balenzi kuba bawala bo tebasobola kwenyigira mu kintu kino nnyo era obulabanga omuwala ng'ali ku kyeyo ng'avuddeyo n'ayamba muwala munne oyo omuwala omuyita muzira nafunanga baggayi ndowooza nzijukira omubaali bamuyitanga Eddie Saudi Arabia nga muvuzi wa motoka kati ng'omuntu oyo gwe nkwasaganya naye okwogera n'abawala olulimi olw'okubakubira n'abatiisatiisa omwana oyo singa naafuna obuzibu ojja kiraba ne muomaani nenfunayo ekintu kitandika okukwata kati tuvudde mu mbeera ey'okutambuza audio tugenda kupositinga nkola page bagiyita Mr. America Uganda in fact nakaggalwawo page ezisukka mu 5 lwa bintu bineeno nkyakujjira obudde ompadde na butono nkola page bagiyita Mr. America Uganda tuvudde mu mbeera eri eya audio twagala n'abali ku internet basobole okulaba ekigenda mu maaso kati omwana butereva bajja kukwata ennamba ya bossi we n'ekifaananyi kye abimpe sibye byeyirayo ayina biwa Mr. America oli owa audio atambuza kati ebifaananyi abimpadde nino yuwayo ennamba ya bossi we n'omwana oyo abonaabona ali mu kukaaba tubiwe kuki kati aba ku Facebook bagenda yiika mu gundi mu inbox y'omuwalabu bamukubire ku imo abamukubira ku messenger bano bamugamba si kumuvuma omwana tumwagala tebyalinga bya si byavuma twagala mwana feche twagala tutekewo pressure omwalabu ono agambe nti omuntu ono aliko abantu be kati obuzibu buvaawa simanyi omwana mpaka video omwana ono baali bamulepinga naye nga yasooka n'akola video yasooka kati ku office nga bakuba esimu nabaga bannange nno omusajja agala kundepinga bagala kunkwata ab'oku office tebakkiriza
bano zalimba nzijukira 2016 waliwo erinnya lisokezako nyukuta ya A balimanyi bulungi nnyo yali kafulumu kutulugunya abaana ku office era abali ku Waswa Emmanuel bwenjogera ku linnya lisokezaako mumumanyi bulungi nnyo embirigo yali y'amaanyi kati tukijje mu kiri eri ekyokubeera nti tutambuza audio ebintu kati tubiteeka direct ku Facebook oyina okumega suwa n'okola ka video nga tena mwana ayina okukola ka video naga nze gundi nze Sauda bana ndi wane no boss wange ambonyabonya ye namba ya boss wange tukateekayo wa Kinyiza company ezitwala abaana baneeno kati omwana obuzibu bwava na kati saawe n'ekintu ekya numirizo olunaku lwa leero omwana akola ka video ng'omuwala bw'ajja okuba nga ayagala okukola ki omukwata ayagala okujja omukwata kati ka video akasooka nga akalikodinga nga yakasindika ku office aba office ne bagamba nedda olimba bwe yagenda ku office ne bamugamba tuwe ku simu yo ka audio ne bakadilitingamu ne bamuddizayo ne mugamba tewali kimu kati namugamba omwana ono bw'okola ka video kasindikire nze era ka video yako omwana yakalikodinga bulungi ng'omuwala bwazze yeesibye kaleesu ng'agugjeyo agenda akukola bw'ati bumanyi bo tebasuwala akagira bw'ati ng'agenda akakola bw'ati omwana tamanyi nti akola ki nkwata ka video omwana amaze okansindikira mu simu ye akajjemu bamututte ku office ka video nkapostinga kampani emu eyali yatwala omwana oyo nga yali yagaana omuyamba yalinnya waneeno mu ggwanga mugimanyi bulungi nnyo yakeera bukeezi enkya jjukira nti ku Facebook okukuba strike abantu singa beekuŋŋaanya abantu 100 buli omu n'alipootinga page yo bakola ki bakuba strike nenda okukya ku makya yataddeyo ka video nali nakateekayo eddakiika nga 5 comment ziita ne babatagingira abatwala omwana oyo ne babatagingira nabo ne bankubira essimu ez'okumukumu nga sikola ki jjayo ka video yo bonna batogijjeeyo ogenda funa obuzibu gwe ne ŋŋamba nti kati waneeno nyingidde system ka video kano kagula abaana bangi okutandika okulikodinga video n'okwekwata ebifaananyi mu nnyumba z'Abawarabu nga babitusindikira we basula embeera gye balimu ebiseera ebyo mujjukirako mwenna omuwala gwe baali bayita Sumaya Nakachwa yafa 2016 yatwalibwa kampuni y'emu bamulimbye bamututte mu Oman omwana oyo yafiira mu nnyumba nga yebase mu kasitowa sitole eyo yinza okubagira ko mwana bali bamuyita Sumaya Nakachwa era Sumaya Nakachwa twatambuza nya amawulire ge fe nze kennyini kamakogera nze nasinga okutambuza amawulire ago nga bwobeera oli mu WhatsApp group yonna noteekayo ekifaananyi kya Sumaya Nakachwa bakuli movinga direct oba okitadde mu Facebook group oba okitadde mu WhatsApp group omwana oyo yamala emyezi ndowooza ng'ena nga tebamukomyangawo ng'ali mu maanyi okumuzza lwayo lutalo ne batuuka n'okuliyetingawo ebifaananyi ebiraga mbu Sumaya Nakachwa akomyewo entebe ku airport ne baako be bayigata ne bakola photoshop nga okuwulira kampani neewulira nti waliwo atadde ka audio konna ku social media omwana oyo nga kakwata ku Sumaya Nakachwa omwana oyo bamuyigga ne bamugamba mu nnyumba yawo ojja kiraba kati embeera neekola ki embeera neejabagira ne kujabagira ng'omunafu azadde kaliira endige walampye ennyumba kale katusoke tumulemu katono nnyo bwenja okanga mutugobera tukyali ne Mr America Uganda webenye okubanga ekito kikwasaganya tukyagenda maaso n'okukwajja n'emboozi tukyagenda maaso emboozi ya Nakachwa eyo Sumaya mboozi mpanvu nnyo nebazanya abatuyingako n'emisika nga mukwasaganya naffe emirimu nebaza Beef Organic wali ku Access Building Lubaga Road wenye okuba supporting emirimu gye tukwasaganya nkyali ne Mr America atunyonyola ku lugendo n'okutoba n'ebintu bino ebyokuzuula abantu atubule obuvo n'obuddo wajje bava emboozi nyuvu nyantwala speed newendi Mr America tukyagenda mu maaso kati Sumaya Nakachwa waliwo omusajja bali bamuyita Mr Prime Uganda twakwatagananga naye ku WhatsApp waliwo omusajja bamuyita 50-50 omupangulu kufaina obukowekowe bwa sementi mutera omulaba nga ntira nnyo okukola naye live waliwo omulala bali bamuyita Asani Amoti naye nga mu mbeera eyo okuwulira nga ofulumizza ekintu kyonna kyonna ekikwata ku Sumaya Nakachwa eiza we batakujja mu group kuba kampani yali nnene yali amaanyi emututte Sumaya Nakachwa wayita ebbanga ttono nnyo taata we bali bamuyita Mutagwanya Gerard yankubiranga essimu ez'okumukumu omusajja watuukira okukaaba nga ngamba omwana wange yali asoma secondary bamubabi ne bamutwala nti bamufunidde omulimu kyamukisa mulungi omwana oyo yamala nazzibwa mu Uganda ne bamuziika bakuma
ekyoto ewabo wabanakachwa ne batuuka ne babivaako omwezi mulamba nga bakuma kyota anti ncha bamuleeta kumande bamuleeta luli bamuleeta ne batuuka ne babivaako bali awo ng'omwana bakomaze eki bamukomezaawo yafiira mu nnyumba mumanyi bulungi era bali kuwaswa Emmanuel mujjukira bulungi omwana gwe bayitanga Sumaya Nakachwa mukyala Oliver Namuleme embeera eyo ogijjukira bulungi nnyo kati ekyo kimaze okulwanyisibwa naye nga nze nasinga okutambuza ennyo eddoboozi nga nkola audio nga zikuba nga zikuba okuba kyentegeeza okuba kwe okusabula ekintu n'okifufuggaza nga bonoga nti ndeese edduumu ngenda fuuyira byenje kati audio ze nakolanga nga zikuba buli kampani yonna yali ekola ki ekyunya abaana kuba ebiseera ebyo Omani yali 2016 ne beetereeza naye mu kwetereeza okwo abaana bayongeranga okujja balabe Mr. America wakakati si ono muntu mulamu nnyo ono ali bibye ono muntu mulamu ayina emirembe ayogera ne ku byalavu ng'obinyumizanga waliyo omwana gwe bagamba nti waliwo simanyi kampani yamututte simanyi ng'otya ntoba n'ennuma n'ogwengulu tuba tuyijja bulonda naye kati kambuuze Mr. America abasajja bano ba mafia nnyo abalina kampani zino okitegedde tebatobanga nkyakugira nti nkugira we kyava nakati okubeera nga ndi mugundi mulavu tips eya Zulo omwagalwawo sigirimu nti no njirimu nti lwakwagala kale kyamala nempulira nga ate nakyo nkisobola okkigira naye nga ero si egundi yange entuufu eno neewogomye mu lutimbe okwekweka abasajja neewogomye mu lutimbe mwennyini mwenneekwese Kaluvini Kayanja buli kimu akimanyi balina ne bagamba nti atenza okulemererwa wakiri nkola ki nyonoona kati embeera eyo ng'emaze okubeerawo tulwanye ku ntalo za Sumaya Nakachwa yakola nnyo yiiti bambi yafa bamuggalira mu nnyumba oba tebamuwa mmere abaana batandika okwesomba okuyingira inbox yani baagala ki ati naye Mr. America abayambe yenambeemu yeddoboozi ly'abankuba kyeyo yasobola osoma eggulire yasobola osoma eggulire ne livaayo kuba eddoboozi nnina embeera eyo emala okubeerawo abaana bayiikamu inbox ndaba zi +971 zifuuse nzibu nnyo nga ssebo okulaba ku +971 ogiraba ku ssimu yedda biri erisobosooka ne weekanga waliwo abeebweru +971 nzijuka ebiseera ebyo waliwo ssimu kamiliyoni gye yali alanga bagiyita androids akasimu ako nga kennina naye okumanya abaana basindika message essimu natuuka ekiseera ng'ebuguma ng'eringa muliro nga message empitirivu nnyo kati mu mbeera eyo mu mbeera eyo nagenda okukeera ku makya nga story ya Nakachwa emaze okufuluma buli mwana ajja Mr. America yaluwa Mr. America bakutte ebifaananyi batimbye ku Facebook ono ye muzira so katono webanya okwango subscribinga ku Trust Media Uganda Wasswa Emma YouTube channel wonyo kwango tugoba ne Mr. America wa Senso Media TV ku YouTube gendo subscribing olaikinge kwe tuli walere ku program ya Zulo mwagalwawo ne wano ku Wasswa je bansanga kati wesirikire ne wano ku Wasswa Emmanuel yongere ku subscribinga o sharinge ate jukira nti bwo sharinga no subscribinga sitole zino zigenda wala by the way wale kigendedde ko kino kamalo kitangaza ko bonna abalaba mwenne abalaba mugerere mbera ku Facebook nolaba omuntu nga agamba nti sharinga kati share ya YouTube kuba kulaikinga ekyo badde ntudoze ekyo kimanyi share ya YouTube ina share naye ate okulaikinga video etambula nnyo yensonga nti waliwo omuzannyi w'ebikondoomu buli waddira ekifaananyi n'akiteekayo n'agamba nti likinga aba atambuza YouTube eyo etambula ne bagiraba buli we bagiraikinga bwe bati ate buli we bagikola bwe bati esigala mu kifo oba ogigobye naye ate era kale kati mu mbeera eyo ngenda okukya akasimu ke nali nninaako kaali k'amaanyi kamiliyoni yakalangako mwakawulira nga kajjudde ne ngamba ninofuna essimu enda abaana bawambye abantu b'okutyo bawambye essimu yange ne ntandikirawo kuba audio zonna wayita mu kampuni kintu bagiyita gundi ne gundi bakuyambye oba tebakuyambye tebanyambye oba wakateekayo eddakiika nga 5 nga kampuni yakubye edda sebo jayo bambi ebintu obimanyi lwaki tewasoose n'ogira dakiika emu omwana akuwa audio yegenda okujjawo obujulizi nti Mr. America munange banyambye webale nnyo webali eddala nga baza olengera lulimi kampuni ewulira olulimi lumu kuyomba kuba kati mu mbeera eyo sitole ekyasinze okubeera enzibu ennyo era yali ya mwana awo yafiira era Saudi Arabia byali biwanvu nnyo nkola sitole era naye egenda sitole empitirivu sikyazijjukira nsikoze nnyingi nnyo kati mu mbeera eyo nedabanga buli page gye nkola ng'eriko Mr. America Uganda bagiggalirawo so fast bagiggalirawo ku ddakiika eyo bagiggalirawo ne bagisiimuulayo
kati mu kwagala okweyubula n'ensooka mmala omwaka mulamba nga neekwese mu lutimbe netandika okukola stories efaananyirizaako ezaalaavu naye mu kukola stories n'ezaalaavu ate nakyo tekyajja by emergency nalabanga okukaaba kungi ku sayidi zonna munnange nafuna omusajja Uganda namujja ku internet omusajja yambulookinze kati ffe ne tugamba mu America kwatamu nga bwe tugenda ku nsonga za laavu zatugambyeko bamaze okubanga bagobaganya YouTube channel buli kiseera subscribe ku Wasswa Emma YouTube channel Trust Media Uganda ndino mukulu okuva ku Seso Media TV kati tugenda ku nsonga za laavu tugenda naye era kansooke nkumalireyo katono nnyo nga ndaba banjigga ng'okuyita mu tawuni nina otteekako topi lwaki ati wuuyo ayonoona erinnya lya kampuni oyo agamba abaana babonaabona abaana bali bulungi wuuyo ssebo okuyita mu Majestic oba mu Arcade yonna olina otteekako topi bw'oba toteddeeko kopi owedde nga ne wookolya nga ne woobeera Uganda tolina kwogerawo wooli mu location esimu tuzijjako location buli kaseera bakunoonya nze nga ne bwenda bemmotoka emu eya kampuni bweti ng'eyita nga osooka n'olya cover nsooka n'endya cover kuba mmanyi ekiyinza okuddirira bajja kutwa abasajja oba obafiirizza kati mu mbeera eyo nenjagala nkyuse neerabiza abantu bali kuba ebyaddala baali banjigga ge mazima matuufu oli era abasinga obungi bajja oli naga Mr. America tokyayamba bana bannenyamba mu silent era sisobola si mu public era sisobola teekayo nina kye nali neekwese naye kati nina emirembe gyange nze natuuka ekiseera nga neebaka nga ngaba nenkoze ntya n'abandi wano eno ku mulimu w'enkolera ne bangira ne bannona so mu mbeera eyo nenkyusa ng'ate ndaba okukaaba kunjo najja na kizibu kya gundi abanene banga bali abantu abagenda ku kyeyo beekwana nnyo abaana abawala n'abalenzi naye mu kwekwana okwo baagala nnyo kye twaliise okutona ayagala awe boyfriend we ayagala amulage nti naye asobola boyfriend tajja kukabira muganda lwaki baagala nnyo okutona asobola okubeera engeri keri nti relationship ebawala mu mayiro mpanvu alabanga byonna byonna bye yaalikoze tasobola bikola okujjako okutona kuba yali badde asobola okulabika ng'akwata ku muntu bw'ati tasobola kati naye okumulaga nti amwagala katone yeeweeyo ono amukabidde ennaku ye girlfriend we amukabidde ataano gaago naye mu ataano ago mwe mugenda ova amaziga agagenda okuleeta ebifaananyi by'oyo gaayi ewa Mr. America abipositinge ku peegi ye mbuba nange mwerinde ekisajja ekyo kibbi naye nga wazimu oyagala neŋŋamba lwaki sikola programu eno gye bayita Zulu omwagalwawo era mu kukola programu eno gitandika bw'okubira omuntu ono kino kankibannyonnyole mwenna abaliko bw'okubira omuntu ono amazima ga Katonda mu ggulu omuntu yenna bw'ayogera erinnya lyo nga tomulabangako liiso ku liiso it is the social media relationship nayogera erinnya lyo n'agamba nti omwagalo owange ye guuni nga tasoose kwetolola omuntu oyo tubale nti 9 ku 10 aba akwagala aba mutuufu kuba waliwo betukubira ng'ebyaddala oli yava e Uganda nga beeyagala nayogera muwala mulala kati waneeno omwana ono kimugumya okubanga akasente ke kano yakawaayo n'aguma ng'alinamu essuubi nanga njagala ate n'omuntu gw'okoledde ekintu kino atandika omumerako ebiwa bwatyo newabanga badde alina obuwala bw'alina e Uganda agamba akawala no kale kakanjagala olaba kangize kino ekyekintu bayizawo kino ekintu kikolera omuntu asanyuka nnyo kyekintu ekiraga nti laavu njagala okeera enkya ku makya Emma nga waliyo omuntu omwana asinzidde gy'asinzidde ne bakubira Wasswa Emmanuel waliwo Kadaama ku surprise nze bempita ba Queen sibayita bakadaama naye agambye akwagala nnyo omwana oyo asookezaako ennyukuta yajje owulira otya muli era ngambye ebintu bino tubikutuuseeko bwe tunebwe owulira otya muli kati mbuuza ekibuuzo nga sinakumalaze wempulira obadde oyogera ku abo kati eri abakoleramu ensobi abakoleramu ensobi abo ebiseera ebisinga abantu bano tubakansolinga abamu kuba buli muntu gwe tukolera programu eyo tumukansolinga naye abasinga obungi baba disappointings ate naddala these days abalenzi kubanga tutandika programu eno nga abawala be bajettanira naye kati posti zonna ezakafuluma mbutuufu ng'omulenzi agamba Mr. America omuwala muweredde okumujja mu S1 bakyabikola ebyo paka we bali bangi mbalina bavubuka b'e Dubai ab'e Qatar ab'Oman n'abewalala omuvubuka ono omuwala ono muweredde okutuuka ku university namugirirawo ka course ewandegeya n'agira munnanga atandise kati ogenda okukubira omuwala ono nga can you imagine nga boyfriend buli lunaku boogera amusuubiza yamuweredde n'omuwera n'okubira omuwala n'agamba omuvubuka ali e Uganda kambuuzemu ekibuuzo olaba Namiro mulaba Namiro naloka yegayirira shifa tofunanga kati embere bwe wagiyitamu oli nakwegayirira kati singa wanzibiddeko ekyo sikikolangako mpozi n'ekyokulala ekimu kyenyinza okugamba nsigaza ebikolimo bingi nze gwolaba nzijuza train y'ebikolimo ninala
abantu bangi benfiiriza abawala mbafiiriza amasimu ga iPhone ku side zonna ng'omulenzi bambi yasinzidde gyasinzidde ku kyeyo n'agamba nti gikole ki gimuwe ate oluusi nga tagiwadde nze wabula afunye omuntu gwagenda ogiwa e Uganda omukwano gwe nga tagiyisizza mu nze mukubire omugambe ogenda okubira omuwala nga omuntu gwayogera mulala nnyo kati omuwala oyo ate asigala kukubira nakukolimira abamu bakusuubiza okukuloga abalala waliwo yaŋŋamba ngenda kusindikira amayembe waliwo eyansomera gundi ddwa waliwo eyaŋŋamba ngenda genda ebukalango nkusiibira ennaku 5 abantu mbafiiriza ebintu bingi mu bulumi naye nga sikikola nti nno ki ati kati nange ekyankozesa programu eno waliwo binene ebisukkawo kati oli kati nga tugambe oli bagenda mutonera eggaali lwaki tomulabulako n'omugamba obuladi enemotoka weebereremu ejja kati ekisookera ddala mu byonna simiitinga nnyo bantu ate simiitinga bantu ate sikuba ssimu sirya nguzi kyekikuumye programu eno okubeera nti eri nnamba emu mu programu ezeefaananyizaako bweziti ate ekyokulala mbuuza nnyo kati nga leero programu gyentaddeyo abamu bagamba Mr. Miniko okalubiza nnyo omuwala yali badde ateeba omulenzi bannange sente y'omuntu olina ogiwa ekitiibwa nze oli waba ntaddemu obwesigwa by the way programu eno ngikolera bwereere buli programu gyolaba beegenze ku mutimbagano sijjako yadde olwataano kyoyinza okuba badde togimanyi njagala kulaga abantu njigiriza benga abantu ekiri muki mu relationship kubanga ekigami nawona bingi nnyo kuba nali nzijeyo obusungu bonna kuli kampani yonna era bonna bakimanyi naye kati saawa eno nina emirembe gyange teriyo neesobola kumukubira nega gwe musajja gwe lwaki wayonoonya erinnya gyemirembe gye nina kati mbuuza ekibuuzo buuza muganda waliwo eyali akoze ensobi mu bino ebyokuteeba ne beesonyiwagana tewaliyo yali asonyiye lwaki era ebiseera ebisinga programu kukakkana ng'omuntu amubulokinze ng'amugjeeko kati ate obuzibu obulwoza ensigala eno essimu zinkubirwa kumukumu ojja kuliba mulaba kaki kati ku sayidi zonna n'abali mu Uganda n'abali ebweru yembeera bwetyo nga bweri naye ng'okuyingira mu kintu kino ekya programu eno gyolaba gye bayita zulo omwagalwawo era kyembuuza ekirala mu mbeera yemwene ey'okubanga abantu balondola bannaabwe bani abasinza okudisappointinga basinza okudisappointingibwa okusinga ddala abavubuka abali ku kyeyo baba disappointinze nnyo ab'omu Uganda bo tebaba disappointinze nnyo naye abantu abatedisappointinze be bano nti nave Uganda ng'omusajja muyinamu omwana siwaddiira omuntu aba 10 aba alina okukuteeba kuba obumanyi bulungi nti oyo muntu wange teriyo girlfriend yakusappointinga naye bano nti nno nave Uganda tetulina mwana tetwerabangako kubanga abantu beerimbye nnyo ku social media beerimbye nnyo kati ate mu mbeera y'ekintu ekyo kituuka okukola ekintu kino nti abaana bakutte nnyo ebibeere olya ogiraba yonna muzibu azaalampanga masiru agikutte agiwereza omuki omulenzi kati bwakwata ekifaananyi ekyo omulenzi ono agenda essuuti gyentegeeza essuuti nga yabwereere eyadamu nga yabwereere essuuti eyo eyadamu kati omwana omuwala n'akwata ebifaananyi bayizawe mulongo waswa nyongera okukubiriza abantu bangera okusubscribinga ku Waswa Emmanuel programu nyingi Waswa Emma wokikomya Waswa Emma YouTube channel ate webale okulaba ekitangaalo wakiraba amina kati mu mbeera eyo njagala kano nkayiseewo tonenya muntu yenna kugaba nudes tonenya girlfriend yenna kugaba nudes abawala bakola ebintu bino nudes zino omuntu ebiseera bisinga abawala abamu tebamala nabasaba nudes wabula akola byonna byali kuzinalaba nga bikoze eki nga biweddeyo nga talina kyayinza kukolera mulenzi wali baddekaawo kati nga abantu bagamba wali ababeera mu mukwano olinga alabira ddala mutuufu byonna bikoze ayagala artist ateekeyo omutwe ebintu ebifaanana bwe bityo so kati ne mu mukwano guno abawala abagaba nudes bakikola beeyagalidde kati mu kukikola nga beeyagalidde ate abalenzi ne bakwata ebifaananyi ne babikola ki okubisabirako ssente kati okubisabirako ate si bawala bokka n'abalenzi naye ate obuzibu obuliwo kiri bwe kiti abalenzi abawala bo omutima gwabwe mugumu nti bazadde olaba mirundi emeka Waswa nga ebiseera ebisinga ng'olaba nti omuwala yapositinze gayimbo ng'ali bwerere yamwega tebanyi okutunulako tebanyi okutunulako magumba banyuma otunulako naye
abakazi engeri ke bali nti balimu omutima gw'omuzadde bakikola bakigenderedde nti omuwala yeerekereza n'agamba sijja bipositinga wadde gayanyiziza nti batono tekirabika ne mu baserebu tebiriyo olaba abayimbi bameka nga yafulumiza akatambi k'omusajja batono nnyo kati muna ekyenyinza okugamba nti abawala bano bwe bagwa mu laavu bo bali 99% kubanga abazungu balina olugero olugamba nti omuzungu omukyala ayina jita ku mutima gwe gwe kasita otandika okumuliisa ekigambo kye bulungi nnyo ng'atandika okukusunira jita yensonga bakuwa byonna banaye ekisooka kya byonna obudde tulina butono Mr. America mbadde nsaba tukomewo mu party 2 tugenda komawo mu party 2 mwebale nnyo mwebali eddala abagibaddeko waswa opengayo wiiki bulunaku mu wiiki opengayo omulundi gumu tujja kyogerako kibuzibuzi tujja kyogerako live video ngakuli nga si byali editing na biki tekiri mu buzibu so ono Mr. America tetumazeyo mboozi bigo bikyali binye bikolagana Mr. America naye time factor kasoke mbeko wenziruka ngenda kudda